Salimu Saleh yagala dokwata abantu ba Bobi Wine ng'akalulu katuuse. And he has always wanted to murder Nubian Lee ne Eddie Mutwe ng'akalulu katuuse. Then you know Bobi Wine kali bamukutteko nabagamba. This I expected it. Nabagamba Nubian wadde basiba abantu. Nubian has always been forsaken. Bamukwata ko ne Eddie Mutwe nga babalaba. Waki babakutteko last kuno. They want to murder them deliberately. Omusajja agende mu kalulu nga weddemu amaanyi. I am telling you, Nubian Lee and Eddie Mutwe, one of them bagenda kuba bamusi. Wanga si kituufu. Bamu yafudde ku bo. They know. No bamumanyi. Bobi bamumanya zayimba noli emyaka 2. Killing Nubian obosse Bobi. But one of them, even if his personal security man over Eddie Mutwe, one of them I know, Taja kuva mugunde yonga is safe. This was when politics went to Mwara. And if not so, but to talk like Kasiria Gwanga, Mama said, don't mutta, Yavayo Mufu. Something wrong is happening in that camp. We just have to be brave. There is something toxic happening in that camp. Something is not okay. Omwana Bobi Yanga abadde webbanga lyonna nga tebamukwata. It is just emulaenda ku ntono nnyo closest to the elections bonna babafunyiddewo lumu. Sinakwata omu sikwata ono sikwata ono lumu. Ne babafuna. Yeah. This is how the mafia does their baba tyo bakola ebintu byabwe. Boba tuyita basiru. Gwolowooza omukumi w'ebikonde gwe baakatta today. Bamusa omukumi w'ebikonde abadde akolera bo era basaba kole ku ssente okutta Bobi Wine. Ne bamwettidde. Lwaki? Justin Juka akyali mukwate. Justin Juka mu America akyali mukwate wano. Mukwate. Yembuuza Justin Juka ye mulamu. Justin Juka abadde mu America nga wagira Bobi Wine ebbanga lyonna. Era abadde mu biseneti simanyi mu bigundi by'abagundi ebibeerawo ebyabya UPM Eros eyo gyabeere mu California ba champion Mavi. Justin Juka letagala government okuva dda yamutamba tena kyere muyambi. Ouma omukubi w'ebikonde government yamuvaako ali wano Germany anywa boto ku boto. Ouma ebikonde Museveni byasooka okutta tayagala kodda abantu babondia. Yes. What is Justin Ouma? Manya Justin Juku. Awo naba linyo kuba. Mbabuli maka this statement. Twabagamba nga bakuta omusajja gwe bayita Kasirye Gwanga tubagamba ono balina okuba bamuse. 2 days later I'm producing a mufu. Something is wrong. Either Nubian or Eddie Mutwe. One of them might be dead. And I know Bobi Rasta muganda ngo manyi. Otegera batatu abasajja bano. Balina okuba bakutidde ku muntu bw'omukwabo nga taliiwo. Balina okuba mu bamujjeewo wanga sina kindi. Waliwo ogwami omusajja Jano Sunday yagamba nze mmanyi bulijjo muhoozi tageti ye. Bulijjo abalaba. Nenga anonya ogenda kutuka kalulu nga bakwano baabo mbona abakumazeeko abadde basigalidde bonna abalidde kigirindi osigaza family sazi seginya bini your friend okubina yendongo ubadde ndi muto kuva mu bwayise nga muli bavubuka mukula obone Nubian kuva mu ndongo bebe tuyite emikwano gye gibadde okusolid is Eddie Muto bini your friend has Eddie Muto bini your friend amanya segirinya bone balina okuleka bali bakibaladda bali zino bakibaladda tugenda kalulu batwalayo kwaba bonna batutte kirindi Bobi Yanga abadde nakuzoyonda yodde yecha lwaki bamututte leero bulijjo bamuleka these fools these murderers these murderers okera kumachazo nga mambo jeno muhozi bayali alondeddwako njagala mutabali wa Museveni aveyo ze just one day mutabali wa Museveni aveyo just one day yensimbe okuposti emu alondebwa omuntu w'abantu bali bamulonzeeko dduwa Amani like Museveni atula ku TV nakugamba kaka tumuyona abasajja bakulu tumanya bana abasajja batidde nnyo okera kumacha otanotto omuntu abaddewo nga tumanya wagira kibiina kyo nokera kumacha n'omutemula in broad daylight n'omutemula omukulembeze no jano no speech ya kisiru mwana ntunya Museveni ngamba bannanga abasajja bamwana batufuze batya omusajja atufuze obwembula ebintu by'ekidongo mwana agenda akola statement nagamba mbu nafunye ku bamwana bwi reporter mukigenda mu nsi yesebo omukolo mbu nasomye ku reporter batugambye mbu omusajja yazze narrative gye bawa ya kidongo mbu omusajja yazze simanyi abadde alina abantu batendeka badestabilizing ekibuga naye ate n'ekisuula nti muwagizi wa NRM n'agenda mu maaso ng'agamba olwamaze mbu simanyi abantu bamuyise mbu aggulewo mukika president kyayogera nagamba muno they had to break the door. President wawa yogera n'agamba nti
nti nakizudde abambuse babadde ba security operatives gwe tebakunyonyodde wakubidde omukazi essimu tewawulidde lwaki omukazi yakugambye nti n'abasebba wange babadde bambadde obukookolo since weni mu Uganda nga tulina security operatives balina kwambala bukookolo n'omukulembeze n'essebo nakkiriza nti n'abamuse babadde basirikale baggwanga naye nga kuvadde tulina eggwanga eryambala obukookolo omubbi agenza okubba banka akutte masiki nga tulinawo omulaba afuuka ate omukuumaddembe n'owulira omukulembeze nti abamuse babadde bakulembeze babadde basirikale bange ekyo nakitegedde nja kukola naye gwe bakunyonyedde abasirikale ng'egye bazzeemu ng'ababbi ba banka tuli mu ggwanga nga banja kuzo ate bino ekintu kizira ku mulembe gwa Museveni mwana ayambaza abasirikale ebintu by'ekiyungayunga tolina mulaba face akutte takutomulaba omukazi yakunyonyedde n'agamba abanzi tabali beebisse face kati muwe basekulembeze ba Museveni abakuumi b'eddembe tulina mu ggwanga omuntu akwate emundu tomulaba face gwe muwozi toddamu kuleetawo ssebo mbeera toddamu kutiisatiisa bantu wano toddamu kukikola tokidda namu abo n'abapesi twabuuka tebapostinga na football yadda ku Manchester gy'abuuka ensimbu yagivaako dda temuvaawo mu kalulu mbeegayiridde baganda bange temuvaawo temuviirawo ddala temuvaawo mulonde temuvaawo tambuza obubaka ogambe munno togeza n'osuula akalulu n'oddeeka bakabbi ali don't come here screaming nti batubbi togeza n'ogenda olonda ng'olina by'ogenda okukola n'ogamba mukangende nnonda akisuula akalulu olwegulo ngende nkole tokikolerako ddala fazali tolondera ddala gwe buvunaanyizibwa bwo okubeerawo baagala kubba bululu baagala kubba bululu abo baagala kubba bululu abo basajja jana muhozi namnaganda omanyi bajeneraali yani abalwali kati owulira nti generali nebintu byateeka Uganda byajasibi Al-Shabaab kwambala bwambazi bukookolo nakutta abantu omukulembeze gwanga najja n'agamba mbuna nakitegeddeko kuva ddi abantu mukuba abantu amasasi ye kali kankubuuze mukulembeze gwanga gwe simanyi gwe President Museveni gwanga lyawa erijustifying ekikola ky'okutta omuntu mbwa resisting arrest tali Munnayuganda ne wabeera boxer nga training atya asobola kukwata balina mundu n'agamba abazimanyi bwe yabadde resisting arrest eyo yabadde excuse ye kankubuuza ssebo mukulu Museveni abo abantu bagenda otta bonna n'ogenda okukwata bannamwandu baabwe n'obasasula ssente kawanyi ki ogambye abadde training ekibinja kidestabilizing ekibuga ate namwandu wawo wakisente namwandu wawo wakisente si ate ogwogamba abadde alina ekibinja ky'ababokisa abateeka Kampala ku bunkenke namwandu owa wakisente basajja mmwe mutta abaana b'abandi ate ne mbawona essente ezigwezi ne mugula ne kofini Museveni ye musajja akutta n'akuwa ne kofini Museveni ye musajja akuwa ekisebe ky'essente n'akuweerako abagenda okukugobera ne bakutemula nakyo n'otakirya nako yeyo omusajja mafiya obusasiri amwana bano babaana babayanga amwana abayingidde ebyobufuzi nti baagala byabwereere laba bamandege gye baba batta ate abo bafulufiga bajja batta bubi nnyo yenyini yajja okwettira akwettira n'akuba essimu n'agamba bansidde omuntu wa NRM olwokunga onaateka ku NUP mbagambe Nubianiri Edi Mutwe waliwo ekikyamu ekitiriwo lwaki abaana abo tebabalaga gye bali abaana abalina okuba baatemuddwa dda bwe munateeka sira ku Facebook ne muva Manchester Arsenal gobesa Liverpool simanyi bayisinga muli nayo obubonero 8 ne mufokasiye ku baganda bafe okubeera nga bajja ira bajja kubazeeta oba bajja kuleeta mirambo ne tulina okumanya baliriddawa tufokasinga ku baana abo muve ku Manchester team jezive wa matisirekasi semuzoga muve ku Manchester ne mupostinga mubanje abaana bamwe tuli mu government nga Museveni atta abaana bamwe Jona Luli tuli mu government nga Museveni akutira omuntu n'akuwamba bugwe mu kamera tuli mu government nga bana abasajja babalina tukuuma bambala bukookolo akera okutemula lyo tomumanya yo government ye tulimu ya Museveni muzukuka muve bintu by'emipiira Uganda si nterekevu otunulya abavubuka bakera ku mipiira boogera ku mipiira soyezi Manchester ensi yammwe si nnungi tulina akawanyi kwakwagala kyusa eggwanga tulina plan etaddewo y'okukuba akalulu baagera kukabba